Mugekiro kya leero bannayuganda mwesibe munywere emmeeri zitomereganye omutaka aterekeddwa. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asaasidde bazzukulu b'omutaka Namuguzi Ssebuganda olw'okuviibwako jjajjaabwe Omubuze Wilson Ndawula aterekeddwa olwaleero ku butaka bw'ab'empologoma erwa Damatugga mu Kyaddondo. Omuteregga Nantalinnya Kateebe mu bubaka bwe obusomeddwa Minisita w'ebyobuwangwa ennono ebyobulambuzi embiri n'amasiro w'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala asaasidde bajjajja abataka abakulu b'obusolya n'Obuganda bonna okutwaliramu era ne yeebaza Katonda olw'emirimu gy'asobozesezza omutaka Omubuze okuweereza Obuganda. Ndawula kitalo nnyo. Tusaasidde nnyo bamulekwa abooluganda abako n'ab'emikwano olw'okuviibwako mukadde wammwe. Tukubagiza ekika ky'empologoma olw'okuviibwako jjajjaabwe. Mu ngeri ey'enjawulo tusaasira abataka abakulu ab'obusolya olw'okufiirwa muganda waabwe. Omugenzi atuukirizza obuvunaanyizibwa bwe mu Bwakabaka era akulembedde bulungi ekika ky'empologoma. Twebaza abo bonna abamujjanjabye n'okumulabirira mu kiseera ky'amaze nga mulwadde. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe ne byonna bye yamukozesa. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Ku lulwe Dr. Anthony Wamala akubirizza ebika byonna mu Bwakabaka okutereeza obukulembeze kyongera okubifuula eby'amaanyi. Naye tutambuza ensonga nnya enkulu. Ensonga esooka okulaba ng'ebika binyweza obukulembeze. N'olwekyo ab'empologoma y'ensonga lwaki mbakulisa okuba nti mufunye ejjajja. Bajjajjaffe baali bageze ekyenkanidde awo okumanya nti entebe tesigalira awo. Ne wiikisi ebbiri ziri okuva Namuguzi lwe yazaama mu Buganda tubadde tukyamubala nti akyafuga paka nga tumaze okufuna Namuguzi omupya olwaleero. N'olwekyo jjajja Namuguzi omubbulukuse ensonga y'okunyweza obukulembeze mu bika nkulu nnyo. Omutaka Omubuze Namuguzi ow'asatu Wilson Ndawula aterekeddwa mu mbuga 168 era emikolo gy'okumutereka gikuliddwa ab'emituba nga bayambibwako bakatikkiro b'ebika ebirala ng'ennono y'ab'empologoma bweragira. Omutaka Ssebuganda Namuguzi omukulu w'ekika ky'empologoma abbulukuse oluvannyuma lw'okutereka Omubuze nga ye mutaka Lukanga Erukaana asumikiddwa jjajjaawe ow'essiga Ssegamwenge Anthony Muyigwa era n'ayanjulwa katikkiro w'ekika omutaka Kireega Patrick Ssekadungu era kaakano ye Namuguzi ow'asatu. Omutaka Erukaana Lukanga yeeyamye okukola n'obusobozi bwe bwonna okuweereza ekika kye n'okuba omuwulize eri Namulondo. Nzaalibwa Omubuze Ndawula Wilson, ndi muzzukulu wa Lukanga yeebase Ekibale mu Bulemeezi. Ndi muzzukulu wa Sulumani Ndawula yeebase Ekibale mu Bulemeezi. Ndi muzzukulu wa Mataaba Maggwa yeebase Lwadda ku butaka. Nva mu Lujja, nva mu Mutuba gwa Kayondo Ekibale mu Bulemeezi. Ni musajja wa mpologoma akabirongo omubala guvuga. Namuguzi atambula masajja. Namuguzi kyagaba tasaaga. Namuguzi wabana atabala atabira ku kyoto. Namuguzi akabira akasaga. Omukubiriza olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba naye ayozaayozezza omutaka Ssebuganda Namuguzi Lukanga Erukaana ne bazzukulu be bonna olw'okufuna jjajja omujja n'akubiriza Obuganda okujjumbira emirimu gy'ebika byabwe. Bwakabaka bwa Buganda bwasalawo tulambule ebika
era ne ndoza Namuguzi kati tujja kumukoonako nti ekiseera kyonna tujja kujja tusobole okuba tulambula kiki ekiri mu bika byaffe, kiki tusobola okukola okulabika nti ebika byaffe bidda engulu. Bangi abaatugambanga nti ebika byaffe nti oli abeera mu kika ayogera ebyekika, atuuma amannya g'ekika, ayeeyisa mu ngeri y'ekika, yeeyisa nga sitaani. Abantu abo twagala tubaswaze nga tuzza ebika byaffe engulu, kubanga ebika byaffe butonde bwaffe era kwe kwali okwolesebwa kwaffe Katonda kwe yatuteekako wano. Bazzukulu ba Buganda mwenna, abantu ba Buganda mwenna, bazzukulu ba Ssebuganda Namuguzi abakulembeddewo ekitiibwa Alhaji Ambassador Professor Salongo Badru Katerega Ddungu ye alaze obwennyamivu olw'abannakigwanyiza abeesomye okusaanyawo obutaka bwabwe era beeweze obutassa mukono okutuusa nga banunudde obutaka bwabwe. Nannyini Kakomo bwakusaba okola otya? Kati bannannyini Kakomo basaba Kakomo kaabwe. N'olwekyo nkyenkakasa obulungi abamanyi ebyafaayo oba ebyafaayo bya wano, oyo yenna eyafuna liizi ku lusozi wennyini wetuziika bajjajjaffe ba Ssebuganda, sirowooza nti asobola kufunirawo emirembe nga bannannyiniwo tebakkiriza. Oluusi ntera okukozesa ekigambo Katikkiro yawumula, Oweekitiibwa Dani Buliika kyatera okukozesa, agamba nti Abaganda tebafugwa, babalamula bulamuzi. Okusooka leero nga tebunnazibula omutaka mu Bulukuse Namuguzi Lukana Lukanga yakoze emikolo egy'okubika akabugo nga yambibwako jjajjaawo w'essigasiga Mwenge Muyigwa Anthony. Omukolo ogw'okutuusa omutaka Ssebuganda Namuguzi Lukanga Lukana gwetabiddwako minisita w'olukiiko Cabinet n'abagenyi w'ekitiibwa Noah Kiyimba nga naye muwologoma omutaka Kidimbo Dr. Grace Kizito bakyayita. Abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo bakatikkiro b'ebika bakulembeddwa Katikkiro wa Kijje Waggala Lubanga, abaami ba Ssaabasajja Kabaka ku mitendera egy'enjawulo, abaami ab'amasiga n'abakulembeze abalala mu kika ky'empologoma, bazzukulu ba Ssebuganda Namuguzi n'abantu balala bangi. Omutaka Ssebuganda Namuguzi Lukanga Erukana ye Namuguzi owa 35 asikidde kitaawe Namuguzi owa 34 Omubuze Ndawula Wilson. Omutaka Lukanga era muzzukulu wa Lukanga Yokana ng'ava mu luggya lwa Ndawula Katula mu lunyiriri lwa Byataba Maggwa mu mutuba gwa Kayondo Ekibaale Bulemeezi mu ssiga lya Ssegamwenge Enampiima Kyaddondo. Olunaku lw'eggulu omutaka oyo yayanjudde wa Katikkiro wa Buganda nga bw'alindirira okwanjulwa mu butongole ewa nnyini-nsi Ssaabasajja Kabaka. Alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo ekya Uganda Bureau of Statistics WBOS eraze nti bannayuganda basaanye okwesiba banywere olw'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo eyongedde okwekanama. Alipoota y'UBOS ekomekereza omwezi guno ogw'omunaana efulumiziddwa leero eraze nti emiwendo gy'ebintu gyeyongedde nnyo okulinnya mu mwezi ogwo n'ebitundu 2 ku buli 100 naddala emmere n'ebintu ebirala byeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Magoma Godfrey omukugu mu by'emiwendo mu kitongole ekyo ategeeza nti emiwendo okwekanama kyetaagisa kabonerako kungulu akwongera okusomesa bannayuganda nti beesibe 2 ate bongere okubala ennyo n'okwekomako ku ngeri gye basaasaanyaamu ensimbi. Tunulira ku kibinja eky'emmere, ekibinja kino tunulira ku bbanga ery'omwezi ogumu kiraga nti ebintu ebisinga birinnye, naddala emiyembe girinnye, emmere ya lumonde erinnye, mucungwa girinnye, ebijanjaalo ebikalu nabyo birinnye. Bwe tunulira ku kibinja eky'amafuta, tunulira ebbanga ery'omwezi ogumu kiraga nti ekibinja kino kisseemu era nga kibiri ddala kukka ku mafuta aga petro ne diesel. Bwetunulira ate bifo bye tujjamu emiwendo tubawa, tusinze okulaba nti ekifo ky'e Kampala High ekyasinze okubeera emiwendo gya waggulu kiddirira kitundu eky'Embarara, ate ekifo ekyasinze okubeera n'emiwendo egya wansiko kifo eky'Embale. Magoma agambye nti okusoomooza kulabise nnyo mu by'entambula naddala mu mmotoka ez'olukale n'abasala ensalo okutambuza emmaali okugireeta kuno nga nakwo kusoomooza kw'amaanyi. Ekyasingidde ddala okussa ekibinja kya the goods
muwendo naddala ekisingire ddala okuba ebyennyanja byalinnye ebitundu 5.6 kuba byali bisse n'ebitundu 9 mu mwezi ogwaggwa, ate n'obuwunga bw'obulo bite millet flour yalinnye ku bitundu 4.5. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Musango okulemera ekintu ky'omuntu kyakusingira nga yeewola ssente nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola. Omuntu bw'omuwola ssente kwaba bakkirizibwa okuwola asobola okusingira ekintu kyonna kye mba mukkiriziganyizzaako, oba ttaka oba nnyumba oba mmotoka, okusinziira ku ndagaano yammwe nga bw'ebeegambye, okumala ebbanga lye mba mukkiriziganyizzaako. N'ebbanga eryo singa liba liweddeyo, omuntu oyo yakusingidde ekintu n'asasula ssente ezo ne ziggwaayo, etteeka ligamba oba olina okumuddiza omusingo gwe yakuwadde, era kiri mu bumenyi bw'amateeka okulemera ekintu ky'omuntu kye yakusingidde. Singa onoolemera omusingo gw'oli nga ssente yazimalayo, ajja kutwala mu mbuga z'amateeka. Bannabuddu beeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'okusiima ne bafuna ku ssanyu mu kibuga kyabwe olwaleero lwonna. Rediyo ya Kabaka Kyabasa bw'esiibye mu Masaka ng'ebaweereza era bagambye nti kibawadde essanyu lya nsusso. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja ayogedde nabo. Olwaleero lwonna n'okutuusa kati kumpi abaweereza bonna ku CBS basiibye mu kibuga Masaka era nga bakyalimu ng'abantu ba Ssaabasajja bakedde kutumira mu puroguramu emanduso ku Lubeyu okwetooloola enguudo z'omu kibuga Masaka, ate oluvannyuma ne bateesa butereevu mu puroguramu gakyali mabaga ng'eno ekubiriziddwa Ssebuliba Julius munnamawokota ng'ebadde ku ofiisi za CBS e Masaka, ng'omulamwa gubadde ku mmwanyi era nga bannamasaka beeyanzizza nnyo Ssaabasajja olwa leediyo y'eno eya CBS esiibye mu kibuga Masaka nabo ne basobola okwogerera ku leediyo eno obutereevu. Oluvannyuma abaweereza ba CBS ne bannamasaka beeyiye mu kisaawe ky'omupiira mu Nnyendo Kasana gye bazannyiddemu omupiira ogw'omukwano era nga ogugenza okuggwa ng'abaweereza ba CBS basazeewo ne balekera bannamasaka obutabaswaliza mu kibuga kyabwe ne guggwa nga bannamasaka baguwangudde goolo 3-2. Lwaka Antonio Salongo lyerinnya ndi musanyufu nnyo nnyini ddala era twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okulaba nti naffe atulowoozezzaako n'atuweereza leediyo yaffe ya CBS naffe bannabuddu ntuteesaako twandibadde tugisangawa. Esasira Ibula mpangalira mu kibuga Masaka, ndi musajja musuubuzi ate ekyenkizo ekiriwo ndi musajja mulimi wa mmwanyi era okusookera ddala njala okwebaza Ssaabasajja otulondera mu kuumaddamula kuba ffe ng'abavubuka yatusimula twoleka nti kyetulina okukola kulima mmwanyi. Erinnya enze Muzeeyi Mali Muhammad Mpakasi neebaza Ssaabasajja Kabaka okusiima n'atuleetera Buddu ya rediyo CBS e Masaka. Tukwebaza ssebo tuleetera leediyo eno e Buddu, weebale kutwagala, weebale kwagala bannabuddu. Mu kiseera kino abaweereza ba CBS ne bannamasaka beeyiye mu kiraabu ambiyansi ku mpaka ez'akamalirizo eza Bbingwa. Abamu ku bavujirizi b'empaka za Bbingwa aba Super Lady Black Hair Shampoo bongedde ebinnonogo n'ebbugumu mu nteekateeka eno bwe batadde omudaala gwabwe ku kiraabu ambiyansi kwennyini nga buli ayagala okuddugaza enviiri oba kiyite kuzidaayinga bamukolerako bwereere era bagambye bagenda kusula nga badaayinga enviiri z'abantu ba Ssaabasajja ekiro kyonna ku bwereere n'eddaayi atakwata ku lususu wabula ku nviiri zokka. Salongo Tom Sange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City.
Eklezia ya Uganda ejjukiza abakulembeze ku mitendera gyonna ne bannaddiini okusibusa empisa ez'obuntu bulamusaako okusiga omutima ogw'eddiini n'ensa mu bantu Uganda ey'enkyalo ene baamwe n'essuubi. Obubaka obw'Eklezia ebuwadde wakati mu kuza emyaka 50 bukyanga etandikawo enkola ey'okugatta abakristo okusinziira ku bubondo bwabwe kye bayita small Christian communities nga bayambagana mu nsonga ez'enjawulo ogamba nga mu byenkulaakulana eby'eddiini empisa n'ebirala bigwa mu kkubo eryo. Ekijaguzo kibadde ku kiggwa ky'abajulizi e Bulooli Namugongo era mu kitambuliro kya mmisa kikulembeddwa omukwanaganya w'emirimu n'okubunyisa eby'eddiini mu kibiina ekigatta abeepiskoopi ba Uganda ekya Uganda Episcopal Conference nga ye musumba w'essaza ly'e Hoima Bishop Vincent Kirabo. Omusumba Kirabo wannyonnyodde ensonga ennono Eklezia kwe yazimbira enkola ey'obubondo n'agamba nti eno yayamba nnyo okugatta abakristu n'okunyweza eddiini mu maka kwe kusaba abakulembeze ab'omulembe guno n'abantu bonna okuddayo ku nnyingo eyo ey'empisa n'obuntu bulamu kubanga biserebye nnyo ku mulembe guno. Mmisa eyo omwepisikoopi Kirabo ayambiddwako Ssaabasumba w'eggulu Raphael Wokorach, omusumba w'e Kotido Dominic Eyibu n'abasasidooti abalala. Okujaguza kuno okweyitabiddwako ab'obubondo okuva mu masaza gonna 19 ate bwe gutuuse ku ly'e Kampala buli kabondo kazze n'obukulembeze bwako okugyayo obukulu bw'omukolo guno. Enkola y'obubondo mu Eklezia yatandikibwawo ekibiina ekigatta abeepisikoopi mu East Africa ekiyitibwa Association of Member Episcopal Conferences of Eastern Africa mu mwaka 1973. Enteekateeka eno yanyweza nnyo Eklezia wano mu Uganda ng'etandikira mu maka ne kuddako akabondo, obubondo obwo bwe bwegatta ne bukola ekisomesa ate ebisomesa ne bikola ekigo, olwo nno ebigo ne bikola dinare ate dinare ne zikola vicariate, olwo nno vicariate ne zikola essaza. Wawulira bino ng'esigadde ssaawa busaawa pulogulaamu entanda ya Buganda 2024 esoosootolwe n'ekigendererwa ekyokusomesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka obuwangwa n'ennono ku rediyo ye Kyabassa nga eyita mu lulimi Oluganda. Empaka zino zigenda kutandika ssaawa 4:30 ez'ekiro wano ku mpewo za Kyabassa 88 ey'obujjajja nga za kutandika ne pulogulaamu entanda diaspora evuganyizibwako abantu b'omutanda abali emitalo w'amayanja. Abemegganya okuva mu mawanga ag'enjawulo bakoleddwa enteekateeka ennungamwe ne basobozesa okwetaba mu ntanda eno nga bayita ku Radio Connect ey'Ebungereza ekolagana obutereevu ne rediyo ya Kabaka. Abamegganyi ba leero nga bano bantu bakulu kuliko Namatovu Kimuli Angelo ow'e Canada, Magembe Sharifu ow'e Qatar, Galeekana Tone ow'e Kuwait, saako Makanga Mark ow'e Saudi Arabia, Nkanji Lamek ow'e Rhinelands, ne Namuli Agnes okuva e Netherlands, so nga n'abaana abato balowoozeddwako nga bulijjo. Omukwanaganya wa pulogulaamu entanda diaspora James Muga agambye nti bamaliriza okuteekateeka ebyuma byonna eby'omulembe babiwawudde nga bagenda kulondoola bamegganyi bonna bwe bali nga okakasiza ddala nti tebabaawo kusomola bibuuzo. Omulungi awuliza 88.8 CBS FM. Nze James Muga nkubuuzaako ne kuga nti entanda ya Buganda esigadde ssaawa busaawa yokka tutandike okusoya abamegganyi baffe ab'omwaka guno 2024. Nga bwe twagambye dda nti ebbugumu liri waggulu nnyo ate omulundi guno nakwogerako n'omusunsuzi muyite producer w'entanda omukungu muyimba ali mu East London yeetegese okutuwa edekende akawoowo ak'entanda ey'omwaka guno. So nga ate mu studio number 1 mu Connect Uganda Radio Bungereza tulina omukyala Margaret Firimbi agenda okuba nga atunuulira buli muvuganyi. Abawanguzi b'entanda diaspora omukulu n'omuto bombiriri bakwewangulira ekirabo eky'ettaka. Bannamtamegwa b'amasaza ga Buganda ababulemeezi bawanduse empaka z'amasaza ez'omwaka guno bakubiddwa Butambala golo nnya ku bwerere mu kisaawe ky'essomero lya Kibibi Secondary School. Golo za Butambala zitebeddwa Luswabi Matthew ateebyeko 2, Kato Yusufu ne Mwebaza Lamek nabo ne batebako emwemu. Butambala bwetewezezza obubonero 12 kyokka era eby'okuyitamu kwayo bikyali bya kibalo nnyo ate bulemeezi wandukidde ku bubonero 6. Mu ngeri y'emu Ssese erumbye Buvuma omwaye gikubiddeyo golo 3 ku bwereere mu kisaawe Lutoboka.
Empiira emirala gya kuzannyibwa enkya ku Sande nga lumu mwezi ogw'omwenda era mu kibinja Bulange Buddu egenda kuzuuzumba ne Bugerere mu kisaawe kya Kitovu Arena e Masaka ate nga Buluuli akutuuka ne Kyaddondo mu kisaawe Kakooge. Mu kibinja Masengere Busiro yakwemalega ngalo ne Mawokota mu kisaawe Sentema ate nga Kabula bakuzuuzumba ne Busujju ebakyejjula lya Ntonde. Mu kibinja Muganzirwaza Mawogula yakutuuka ne Kyaggwe Emityana Buweekula ezannye ne kooki Emubende ate nga Gomba egenda kumeggana ne Singo mu kisaawe Kabula Soke. Mu malala g'emizannyo essomero lya Kitende Secondary School Kajansi nga lino lya gavumenti liwangudde empaka z'amasomero ez'emizannyo ebitone n'obuwangwa ez'omwaka guno 2024 bwe limezza amasomero agaswa mu 6 agazeetabyemu. Empaka zino eziri ku mutendera gw'eggwanga ziyite national level nga zibadde ziyindira Wanyange Girls mu district y'Ejinja, Kitende Secondary School Kajansi eziwangudde omulundi ogusoose bukyanga zitandika era nga yegenda okukiikira Uganda mu mpaka z'amasomero g'obuvanjuba wa Africa. Omukulu w'essomero lya Kitende Secondary School Kajansi era yaliko omuzira mu bazira wa Kyabasa Lwasa Stephen agambye nti obuwanguzi buno bumenyeewo ebibadde byogerwa nti amasomero ga gavumenti tegakola bulungi mu mizannyo n'ebitone. Wanguzi Kitende Secondary School ku ssomero lya gavumenti kuba amasomero ga gavumenti gaba tegabyenyigiramu nnyo olw'ensonga emu oba endala, naye nga Kitende Secondary School kitujjeeyo nnyo kubanga nga Kitende Secondary School it is now a all round school. Buli kimu ekiri mu academics gye tuli, mu byemizannyo gye tuli, music, dance and drama mwe tuli. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana omuganda aguyita mu Wakanya omwaka 2024 bwe lwali bwe luti mu 1997 obubaka bwa Bungereza bwagwamu entengero era gaali maziga na biwoobe anti kwolwo Omumbejja Diana eyali mukyala wa King Charles kakano omukulembeze wa Bungereza ow'ennono kwolwo yafiira mu kabenje ka mmotoka ddekabusa. Omumbejja afiira mu kibuga Paris ekya Bufalansa yafa ne yali muganzi we gwe yali yakafuna Dodi Al-Fayed saake yali dereva we eyali omukuumi we Trevor Jones yeyeke yasimatuka. Kyategeereka nti mmotoka yaabwe okutomera baali badduka bannamawulire abaali babasimbyeko nga baagala okubakuba ebifaananyi kyokka oluvannyuma kyategeezebwa nti dereva yali atamidde nnyo ng'akozesezza n'ebiragalalagala. Okufa kw'Omumbejja Diana kwali kwa ntiisa era amawulire gaabuna ensi yonna lwa nsonga nti Omumbejja ebiseera ebyo yali yakawukana naye yali Omulangira Charles ne yeefunirayo omuganzi we. Omumbejja Diana ye yali muko Omulangira Charles kakano King wa Bungereza era yali nnyina w'Omulangira William nga naye ali mu luse lw'abo abalinze era yazaala n'Omulangira omulala ayitibwa Harry. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu emu 6. China ne Filipino omukwano gwongedde okubafa emmeeri zaabwe zitomereganidde mu mazzi agakaayanirwa wakati w'amaago mbiriri ag'ennyanja China Sea. Bibadde mu bitundu amaago mbiri we gasalaganira mu mazzi era gavumenti ya Filipino ye yasoose okulaajana nti emmeeri ya China yabalumbaganye mu bugenderevu n'esaabala ekyombo kyabwe ate libadde teriibuusa ne China ne yeekubirira enduulu nti ekyombo kya Filipino kye kibalumbye mu matwale gaabwe ne kibatomera mu bugenderevu. Olutalo lwa China ne Filipino luludde nnyo mu ddiiro nga bakayanira amazzi g'ennyanja eyo China Sea era waliwo obuzinga bungi nnyo bwe bazze bakayanira nga ne wiiki ewedde baagugulanako ku nsonga ze zimu ezo.